Okay, nga tu celebrating weeki y'abakyala olunaku olwaleero mbaleetedde omukyala Sandra ng'onaakola emirimu egy'enjawulo oba omulimu gwe twandirowoozezza nti gwandibadde gukolebwa basajja. Omukyala ono y'omu ku bakyala bannantameggwa abatalabika. Omukyala ono alongoosa pavers, alongoosa amategula, akola emirimu gye twandisuubidde nti gyandibadde gikolebwa baami. Olunaku olwaleero gwe ndi naye era ng'agenda kuba ng'atubuulira yatandika atya, yeesanga atya okuba ng'akola omulimu guno. Tukwaniriza mukyala Sandra Muhimu. Nsiimye okuba wano ne Spark TV. Okay, twagala obeere ng'otubuulira omulimu guno ogumazeemu bbanga ki tutandikirawo? Omulimu ngenda kuweza myaka 13. Gwe omuwala omuto, omukyala omuto alabika obulungi, maama, omukyala omufumbo, lwaki mu mirimu gyonna walaba kukola guno? Ekyobwa maama n'obufumbo kyajja luvannyuma. Nali naakamaliza university nga bw'omanya ebbula ly'emirimu. Olusi gibaayo naye kale nga tegitumala ffe ababeera basomye. So nakola bachelors in economics. Nengezaako era nga bw'omanyi ng'otandika nengezaagezaako naye nga ndaba it's not worth it. Kukeera nnyo, sente z'ofuna, otunule transport, ng'olaba tomalaako. But my brother was already in the field ye ng'akola compound designing. So bwe namusaba mu joining, actually nangamba manyi gw'oteeka ennyo eyo keera singa tugagatta wano would be far. Nenkirowoozamu era I joined him the next year. Netutandika okukola naye nga tuli mu compound designing akola bulungi biki. But eyo mu field gye twafunira idea ya roof tile cleaning nga tulaba asiize langi akoze buli kimu naye nga roof. So I had to ask him kati wano oba ogenda kukola otya mbu abamu bagajjako abamu took us time naye twamala ne tukizuula nga tulaba abazungu ate bo babikola dda. Naffe ne tunoonyereza tunoonya biki ebikozesebwa machines paka tukwatagana ne kacha bwetyo ne tutandika. Omulimu guno gwe ng'omukyala nga bwe wali ogutandika tegulina kusomozebwa kyogwo kwe wasingira ddala okufuna, tugambe ebiseera wali toli mufumbo, tegwakulemesa kubeerako abasajja kuba nti bakutya nga bakulaba nga ggwe ali mu bigere ebyabo bwe mwenkana? Ate munaye saafuna challenge n'emu yagala ofaananamu bwetyo kubanga ensi eno yakyukamukko. Abasajja bo bennyini beetaaga bakyala bakozi. Bakowa nnyo ddamiizi ewaka, abasabiriza buli kimu, kitegeera. Yali mbeera nti gye wali oyitamu nga tofunye mirimu oba wayagala kubeera mukyalo oyo ow'enjawulo? Nze ekyamazima, my background was so humble. So nakula nga nakyawa kye bayita obwavu. Nakula bwe nagenda ku university nga eyatusomesanga ekyambogaawo nga bafuba nnyo okutusomesa ekintu ky'okubeera self-employed. Batugamba muva ku university ebiseera ebisinga we had those mentorship classes. Abasinga baagala nnyo white collar jobs. Bagala naye osobola okgenda n'ogukola as you think of something else gwe kyosobola okutandika. Kubanga tosobola kuva ku university fresh n'ogaa kantandike tolina capital tolina kyo okujjako nga olina abakuteekamu ssente. Naye Mr. Otai yatugamba nga gwe wootandise beerawo ng'onoonya ekisingako. So ate nga nange nina ebigendererwa byange njagala kuba mukyala mugagga. Saagala kintu bwavu, oyagala kubeera mukyala mugagga, oyagala kubeera omukyala omugagga? Njagala kuba mukyala mugagga, omukyala omugagga ow'omwami omugagga. Bye birooto byammwe, buli omwalina ebirooto bye. Ebyoli nga njagala kisajja kyange kiina ssente nga nze mbeeraawo buli kimu kyekimpa. I'm not that type. Kuga buli omwalina kyagala nze nakula nga njagala nnyo okuba omuntu ayinamu. Nalina ebiriwulira by'amaanyi, ebimu mbifunye ebirala nkyabifuna era nkyaloota. Ate nga nina brother wange, nakula n'oyo brother wange mwanyinaze ye nga mumegganye. Mukulu wange oyo yaŋŋamba wali wegambye nti naye yali already akola nga buli kimu. So nga nina
force mabega y'abantu bakozi siberanko mu bantu bagayavu balebera kabe maama ng'omulaba ali mu katale naye omulaba ayiriba buli lunaku so neegombanga nnyo okuba omukyalo omugaga so ekintu kyonna kye nsobola okukola nga kintuusa ku kiruubirirwa kyange nali nina kulumba bulumbi. Mu baana bo olina b'otrainizeemukko okubeera nti bakola omulimu guno b'ogamba nti naye omwana wange gundi ejja kuba mukozi bwe mba ngenda okukola kweno sayita ga mama tugende ffenna. Baana bange I have 3 boys anyway sibe bali abakulu ennyo boga nti bakati ntandise kimulabamu nnyo naye nina baby he's 3 years he's called King Angelo Muhimbo ye ayagala nnyo omanyi omwana omulaba kati tuyinza okuba olusi tugenda ku site eno gaani yaba yagibasedda my gaani oba bali ku offloading machines ziva mu motoka aba yazedda ayagala gaani Akram switch for me what I want to clean sometimes I go with him to the field neomuwa era nja mukulagako omulabe ayagala nnyo okulongoosa. He loves my job actually, let me say that. Buli wakulanga okutega ntumanyi okoza amayinja mu compound yaffe buli wakulwa ne machine aba ayagala nayo muwe akole so I've already seen that in him akyagala. Then Vianney my firstborn is not so much in this gun thing naye yayagala nnyo bya interior muli kwoza ntebe machine nakwata nayo zentebe you see like ngezezaako balaga matwala mu field naye mulimu gwolaba nti ono yafiirawo ye king ate omuto the last born ya waliwo abalala b'ogroomize mu mulimu guno yeah many of them abala batandise ne companies zaabwe many abawala abalenzi bangi abala batandise ne companies zaabwe sinyiza obutazogerako naye bemanyi bangi because I train in trainings abaana bangi abazadde bampita institutions zimpita to mentor yogera konabole ayinza okuba akyagala companies eriyo company yagala kukitandika ne bakuyita magamuleete sente ne bakuwa millions oba 5 noba training a weeks 2 ow'obwongo obwo aba yayize edda just mutwala ku nyumba za njawulo pavers aba yakize so bangi bentrainize bangi gye bali bayitirivu Sadat Rashid bangi abawala Teddy bayitirivu I've been training since 2000 I started training since 2016. Bintu ki bye wenyumiriza mu mulimu guno okuva lwatandika ogukola? Family yange zetejula. Omanyi nayagalanga nnyo family ensanyufu. Ensanyufu nti ekintu omwana wange tasobola kubeerawo nga alina kyayagala ng'omwami ali mu fixed ali fixed somewhere nze nemba nga sobola kuprovidinga. Gwe ng'omukyala challenge ki gye wali ofunye wali osirituseeko n'ogwako ku ttaka challenge ki gye wali ofunye eri very hard n'ogamba nti singa sibadde mukyala kino tekyandintuuseeko? Kuyinza obutabeera kugwa ng'okwo kubanga n'omwami asobola okugwa naye challenge yali antuuseeko ne ŋŋamba mbu this is because I'm a woman. Kyali naina omulimu nga munene. Yali nnene. Yali nnene. Nga omanyi company ng'etandise naye nga ne wajjawo eyo breakthrough ng'omulimu munene but then nali heavily pregnant. Nga njagala genda I felt like nina okubaako ku site I had to deliver myself they had to see me but it involved traveling nga like in 2 weeks nja kuba nina kuzaala ekyamazima nga nina kuleka balenzi bakole ki bagende nze nsigale I used just communicating ku simu kakati mukole buti bate naye nga nfiiringa ekyamazima mbadde neetaaga okukola ki okubeerawo kubanga ng'olaba client akunoonya toliiwo paka I had to explain myself ate ekirungi good thing he got me right nantegeera agamba well and good bagiraba kwa it took us like over full month ng'omulimu gukyakolebwa n'enzaala nga gukyakolebwa so naye nawulira nga nali nina okubaawo like omwami oyo alaba omulimu nga bwe namusuubiza bwe guli delivered. Ekirala waliwo omulala gwali nga nali nina ku subcontractinga naye ng'alina okumpisaawo ate ye alina byayagala birala
akugamba olina okwebereramu naawe kwebereramu mu ngeri ki ne mugamba agwe bw'oyongeramu ssente isooke yongeramu as long as tekigenze wala nnyo kube ng'ategeeza kirala ye ng'agamba asi ssente olina kwebereramu oli mwana oli muntu mukulu so ng'olaba siita omukyala siita but brother wange kyeyangamba kintu kimu ekikyo kiba kikyo ate omwavu taba na ntondo otondo wala leero so omunnyonnyola bwe kiba kiganye n'okireka n'omanya ogwo tegwabadde gwange and God provides the following day bweba kati bw'oyinza okuba omukyalo oyo yeenyooma agamba nti ebyo by'abasajja sibisobola abakyala nze obubaka bwe nnyinza okubawa kintu kimu nti omukyala anyuma ayinamu akasente mu nsawo onyuma okimanyi nti ne relationship ne webeera ng'ekalubye olinamu akasente mu nsawo tokaabanga atalina olinnya takisi neweeyongerayo okitegeera osobola ogaa kangendeko mpumulemu out of the stress naye ofune okunyigirizibwa oli mukyala tolinamu yadde empeke ya nusu mu nsawo omukyala ye kyalina okumanya guno omulembe gwo bw'oba toli mukozi bireke gwe gamba ensi egaanyi kubanga okunyumira omulembe guno olina kuba mukozi abaami baagala babongerako gwe wennyini naawe okuba n'essanyu mama osaba okuva ku brush paka kaleega nga byonna bisa omunyo oguweddewako okubira omwami yakaweddeko paka waanaatuuka bw'aba takomyewo olumere muzikiza wiiki namba so omulembe guno gwa kukola ekyamazima abakyala balina kumanya tulina kukola oba okola kyoyinza obutawuza amategula nga Sandra nzo tandika ka business ko n'obwongo bwennyini buba so active tokaddiwana amangu by the way oba okola kubanga obwongo buba active naye gwe n'obeera kulya kwebaka kuwolokosa actually kukubira ate bali mu field abakola n'obamalako emirembe ate nga gwe oli waka weebase so ebintu ebyo bakyala bandivudde ku eyo level ne badda ku level eŋŋunjufu level y'okwekolerera wenewe wali otuuseeko nga olina client naye nga tayagala kukola na mukazi n'atyamu n'otuukawo nga gwe baamugambye service provider n'abeera neyeekanga nnyo nti mukyala n'akuma omulimu owaayi kyali kibaddewo naye lwakuba nti nze nga nyini company nali mukyala kati brother wange nali ng'omanyi mulimu times wembanga muli so fixed olina okuba eno olina okuba so brother agambye akola biomedical engineering I told him Derek gandi sisa mwaka gwali eyo ntinda nagenda nagula client yankubira actually yampa WhatsApp ne muwe namba ne mugagenda olaba omulimu nagenda nagula abasola gayina ne batekisaganya sente nangamba abadde akomye kuzemuga nyumba yenkanite kale tuyitawo okay namugamba tugendako mawencha tukole ki tukole kati mukujja I was down driving nga Derek yalabye omulimu bonna batuddewa mabega batudde motoka nga omanyi nitutuuka actually yete yavana mu nyumba yamuyita buyisi namugamba lwaki tewangaye muno jja na mukazi wano then I was like okay mukazi agenda kukola ki I mean nekirowoozamu neŋŋaa naye kati kiki kubanga tosobola comparinga ttaki ya mukyala mu kulongoosa na ya mwami there spaces omwami z'atajja gendamu naye omukyala oba omanyi nti njozeza amategula waliwo gataazi waliwo eno ku madinisa wayinza okitegeera bannaye omwami yagaana we had to leave the site neŋŋamba Derek it's okay wabanga gwe mwayagala abalenzi mwe musigale mukole it's like 2 years ago actually awo ntinda omwami yagamba nze sikolagana mukyala mu lujja lwange obaka eri abakyala nga tumaliriza naddala mwezi guno nga tucelebratinga abakyala abakyala bambi mufungize mukole nnyo omukyala alinamu anyuma nandigambye awooma naye omukyala alinamu anyuma anyuma kubanga bingi bikwanguyira oyagala kuyamba ku maama si buli kimu ojja kisaba mwami kale ajja kubaako kyakoze naawe olinamu ebintu byonga omukyala byewandiagadde okukwasagana naye omuntu bw'omusabiriza ennyo ofuuka kirala omukyala ye alinamuko anyuma so mukole n'amaanyi mukole n'amaanyi mukyala Sandra bw'atyo bwategeezezza ng'ono omulimu gwe gwakola gwa kubeera nga munnange alongoosa mategula era ng'alina kampani ye alongoosa amategula alongoosa pavers akola ebintu eby'enjawulo mubale kubeera nga tembadde mukyaje ku Miracle Spark